Ontuwaniriza ku nkutsi gwaffe obwana lubalira divine inside nalong kawala na mirembe nzatuuse okubatuusaako emisomo gyaffe gy'olunaku olwaleero. In the studios I've got a beautiful queen with me. N'abakyala buuza ku bantu baffe. Bannaye mbabuuzaako nnyo muli muti eyo mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kwekumira ku mukutu. Tusinziira ku lusozi kiwamirembe abasese. Beebaza mwenna abasubscribinga, abalikinga, abaterekerayo ebibuuzo byammwe. Thank you so much. Omulimu mukola gw'amaanyi ddala. Baaniriza mwenna abaakajoyininga omukutu sooka osubscribinge. Ekigalo ekyo kitunudde mu bbanga beera ng'okikonako. Bw'omaliriza nno osharinge. Ojja kuba owagedde empeereza zaffe ez'omukutu. Olunaku olwaleero tulina ekibuuzo ekizze kibubbya abasajja omutima nga beebuuza so si babiri kiki ekireetedde abakyala okubula obwagazi oba ensonga za nnamazzi ezo zaakalabwamuko. Abakyala baafuuka bannabukalu, abaami beemulugunya. Kiki ekigaanye abakyala tebakyalina bwagazi? Ku mulundi guli twatunuulira ensonga y'abaami era ne tugamba nti abakyala tetujja kubalekerera. Omulundi oguddako tugenda kuba nga tutunula mu nsonga zammwe abaffe. Mumanyi ekibuza abakyala obwagazi. Kubanga abakyala emirundi mingi batukubiddeko nga bawa ensonga zaabwe ez'enjawulo ate n'abamu nga bazze banywa ebidagala eby'enjawulo naye nga embeera tekyuka. Kale munnaffe alina obuzibu obwo tuula kalira tugenda kuba nga tukusosotterera ensonga eno kweyinza okuba nga eva oba ensonga ekwatagana ku bajajjaffe tujja kuba nga byonna tubimanya. Gy'onaatuukira ka audio kano we kanaggwerako ojja kuba nga ofunye ekiyinza okutaasa. Ayinza okuba si ggwe nga munneeyo gw'omanyi ayina obuzibu buno. Kale nkusaba gwawulidde ka vidiyo kano beera ng'okasharinga tokeesigaliza olwo tusobole okuba nga ffenna tutambuza enjiri eno ate tusobole okuba nga tukomyawo essanyu ly'omu maka. Neeyanziza nnyo omukisa guno nate okwogerako eri abaana abawala yonna gye muli nga mulabye n'ebizibu. Okubula essanyu mu maka kyalibadde nga bw'ogamba nti ofumbye emmere y'eno mpoomu naye bw'otuuka okulya weewaliriza. Bw'olya towulira birungo birimu, tomanya nti oba kano katungulu oba guno munnyo oba bunzaali, kwegamba olya buli. Abamu bayinza okulya ne bawulira ebirungo buli kimu ne banyumirwa naye nga tebakkuta, tebatuuka ku ntikko ya buli kimu, kwegamba babeera awo nga bali mu kunyigirizibwa mu ngeri eyo kutuukiriza buvunaanyizibwa. Naye bannange abaana bange ab'obuwala ensonga eyo si ntuufu kugikwata bwe mutyo. Njagala tutunuulire ensonga y'okugamba nti omukyala talina ssanyu mu maka. Akabonero akasooka kaba kakusiriiza ntamu. Omukyala kasita olaba ng'osiriiza entamu manya olwo essanyu ligenze kkubula. So nga okusiriiza entamu kuno kugenderako n'ebirwadde ebirala bingi ebijjira mu mbeera eyo. N'olwekyo mulina okwefaako ne mwebuuza kiki ekireeta embeera eyo. Kati ensonga esooka gye tutunuulira ebeera mu mpewo. In that omwana omuwala naddala ng'aliko empewo ensajja twesanga ng'ebiseera ebisinga obungi empewo zino zibeera n'ebintu bye zibanja singa omwana oyo aba agenda okufumbirwa. Ezo ezimu ku nsonga ezitakyatunuulirwa ennyo ne tuteeka ssente nnyingi nnyo mu kwanjula mu mbaga ne twerabira bakama baffe ne kivaako okuba nti ate bo bwe bajja gye tuli baleeta embeera eyo ey'okuba nti nno entamu esiriizibwa, obwagazi ne butabaawo, kwegamba buli kimu ne kiba nga kya mbirigo mu maka. Kale nno ekyo twakyogerako ne tugamba
nti empewo tulina okuzanjulira abaami baffe era abaami baffe ne bawaayo ebyo ebyetaagisa eri empewo ezo olw'okusaba okuba nga babeera naffe nga bakyala baabwe mu maka gaabwe. Kale nno ekyo nga kimaze okutereezebwa, essanyu liba lya kudda mu maka. Ensonga endala esobola okuleeta okuba nga essanyu mu maka temuli gwe mukwano. Eriyo amaka agazimbiddwa ku musingi ogw'omukwano, nsuubira ge gasinga obungi, gundi yayagala gundi ne bakola amaka. Omukwano ogwo nga guli mu maka mulungi okukamala, naye ate ebinyeenya omukwano bye bikyasinze obungi. Ebintu nga eŋŋambo, omukyala ayinza okuba ali awo ne bamuleetera olugambo nti wategedde omwami apepeya n'ono. Ekyo kimala omukyala okubeera nga appetite efa, n'atandika okwenyinyala, n'aba ng'abulirwa ddala kye bayita obwagazi mu maka ge. Kale nno emize emibi ng'okuyombayomba, okulwana. Oli muntu mukulu nga ggwe, ekimutandise okumukuba ng'akuba omwana omuto kyekyaki? Atuuka ekiseera n'awulira nga byonna bimutamye. Kale bwe tuba tunoonya ensonga ezitawanya amaka gaffe, ezo nazo nsonga nkulu okuzitunulamu. Obwavu obuyitiridde bannange, obwavu nabwo busobola okubuza appetite mu maka, kubanga kakati mukyala akola nnyo, alowooza kino na kiri, okufuba okulaba ng'ayimirizaawo amaka. Abaami abasinga obuvunaanyizibwa obusinga mwabulekera bakyala, kati abeera awo ng'ebimuteganya bingi, ate naye w'otuukira ng'oyagala okulya eboobedde, so ng'eyali giboobezza ate naye obwedda ali mu keetalo kyenkana nga naawe obwedda k'olimu, si nakindi n'okusingawo. Kale nno tulina okutondawo embeera ematiza, ne tumanya nti buli kimu tukikola mu baalansi. Emirimu ne tugiwa obudde ate n'amaka ne tugawa obudde. Ebintu bye tulya ebimu bikaliza ddala omubiri, naddala ebintu ebyo ebisiikesiike ebyo. Abaana abawala baagala nnyo buchipusi obwo, naye butto oyo akaliza ddala omubiri n'oba nga gujja kwetaagamu ate okutereeza. Twogedde ku stress eziva ku mirimu ne mu kukola na buli kimu, okutawuka, nazo zisobola okukaza omubiri. Kale kyova olaba bba abasajja b'edda ng'omukyala abeera awo n'amuteerako abakozi 3, naye nga bonna bali waka. Omukyala ali waka n'abakozi bonna bali waka, naye nga ye kyabala nti mukyala we aleme kakaalukana nnyo, asobole okufuna obudde ate obunaamusanyusa, kubanga bunaaboobeza emmere, kubanga ate ekyo ye yekka y'asobola okukikola. Bano abakozi ne banaaba 10 era tebajja kimukolera. Kale n'amanya nti ki ekimenya mukazi wange, teeberezaamu, azuukuse ku makya atutte abaana ku ssomero, ayina okwoza, ayina okugolola, alongoose ewaka, akakase nti buli kimu kiri mu place, agolole engoye z'omwami aziteeketeeke, n'ezize n'ez'abaana, abanoneyo ku ssomero, abatangire kino kiri. Kale kwegamba afundikira atawuse nnyo nga talina budde buboobeza mmere. Kale kyova olaba abasajja abamu abagezi amuteerako omukozi, kaabe ng'ayagala kaabe nga tayagala, nga ye kyayagala asobole okufunawo obudde obuboobeza ku mmere ya bba, aleme kwekwasa nnyo nti bannange nkooye. Oh, okay, yeah, bwe kityo. Okunywa nnyo ebitamiiza, ebitamiiza ebyo bikaza. Wano bisooka ne bikusumulula ne bikulaga nga owakabi, naye mu ddakiika ntono nnyo oba okaze. Era ekyo abakyenyigiramu mukimanyi kye njogerako. Obutakuuma mubiri nga gulimu amazzi, naddala abakyala abali mu bibuga, okunywa amazzi kubakaluubirira. Naye ne sooda oyo, ebyo ebyokunywa ebyo bwe bityo ebirimu sukaali oyo omungi, bimanyi okukaza omubiri. Kale
munyiikire nnyo okunywa ku mazzi ago oba juice ali fresh kubanga naye abaamu amazzi agasobola okwetongola. Kati ne tubaawo n'ekizibu ekirala eky'omwami ono ajja n'ayingira mu nnyumba n'alaba sinki n'alaba taapu zonna n'amala n'afuluma n'agamba nti eno ennyumba teriimu mazzi, nga tasumuludde taapu, tagezezzaako. Ate omanyi taapu naalongo zirimu enjawulo. Ate ennaku zino omukyayina yaleese taapu muganda wange eri eno eya sensa nga yo oteekawo buteesi mukono neewulira nti kati omuntu ataddewo emikono neekuwa amazzi. Kati neebayo eno enkadde gye twanyoolanga obunyoozi. Ezo zikyakola? Zikola munnange. Mu maka agamu baziyita manyo. Neereeta amazzi. Kati ne wabaawo eno gy'oseesa obuseesa oti. Waliwo n'etali ya manyo. Eno esumulula ng'osumuluza bw'oti mikono gyo ng'eriko akasumula tosobola kugamba mbu ya manyo. Ate eri otomatiki. Eyebeera otomatiki kubanga osumula muko bwe bati ne kasaala neeyiwa. Gwagipimira kale oba oyagala mangi ennyo n'osumulula n'omalayo. Ne kati eno gy'oteekawo bw'oti engalo. Eyo kyekyo obuzibu bwayo bw'ensanga nti ereeta buleesi. Terimitinga. Okakasa. Wojjayo nga galekerawo. Kagamba etaapu eyo ebuzaabuza. Nungi. Teno n'amazzi. Anti ate oyinza okuba nga ate oli busy naalongo like you're busy washing the hands toyina budde bugenda kuddamu kugira kugamba ate jjayo ate teekawo. Kwegamba olina okujjayo nga bw'oteekayo. Ojjayo nga bw'oteeka. Kale ayina omulimu. Ayina omulimu. Kyekyagitulemesa. Wali eno gy'obinula obubinuzi. Nozza waggulu. Nereeta. Bw'ozza wansi. Nerekeraawo. Waliwo eno gy'okonako obukonyi bwe bati kugondo. Kugusenge ddu. Wabeerawo ogupeesa ogunene nga gwo gulyawo gukutunuulidde ng'olwedde gwo gw'okugambye nti nyiga wano bu neereeta amazzi. Ate neeyeeyiwa bulungi. Kale nno abaami beetaaga okuyiga ebika bya taapu zino ez'enjawulo. Bane mutambuleeko mu bifo eby'enjawulo mulabe taapu zino mube nga muzeetegereza era mumanye. Kati kikuwa omukisa n'omanya nti eno taapu yeekola bweti ne bweti. Tolowooza nti bw'osumulula eri taapu n'ekuwa amazzi. Bw'osumulula n'eno. Mulimu ez'Abajapaani. Ez'Abachina. Kwagamba buli omu kusinziira ku taapu gy'olina. Ate ey'Omujamani nzibu. Egireetya. Nzibu yeetaagamu ne kumaanya. Ngamba ng'ogisumulula. Kyetaagamu leeta natti n'ogiramuko sipaana n'ogira. Sipaana era abaami ze babeera nazo mbadde. Nti abamu abatagenda kukozesa sipaana ng'ayagala kukozesa engalo ze abamu engalo zaabwe ziringa za byuma. Kati nga bw'agira bw'ati nga makanika. Sigenda genda mu bamakanika oba nga muzimbi. Manyi balina egyo emisenyu egibakalabula egyo. N'aba n'engalo nga ziringa kyangwe. Kati nalyoka ajja ku sinki ya munne yagiteekamu ssente n'agikalabula. Okitegeera? Mu kifo ky'okugira okuleeta gundi n'agigira bubi okakana amazzi galeete gasammula emabbali n'ebbali n'etasobola kugira kuleeta mazzi mu butuufu bwa ekituufu taapu muzikutte bubi. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo. Taapu muzikutte bubi. Kale mu mbeera nga tolina nnyo budde bugenda kulambula taapu zino ez'enjawulo ddayo mu nnyumba yo noonya awali taapu ate n'obunaye buli kiseera ekyusa. Oba olowooza eri wano ng'ate eri wali kwegamba etambula kaakati buba buvunaanyizibwa bwo okuginoonya n'omanya nti kati ino ngifunye sumulako ekigero ky'oyagala. Bw'omala tulabe ate bw'oneemulugunya nti temuli mazzi naye munego gabeerangamu kasita oba ng'oli musumuluzi wa taapu mulungi. Era abaami mbakuutira mugende musome ebya plumbing. Mumanye engeri y'okusumulula taapu ezo engeri gye zikolamu. Exactly. Ne sinki zino zaakula bulala. Waliwo gano gasinki agakula bwe gati. Agakuganya okuteekamu engalo n'oba ng'onaaba bulungi wenna ne bw'osalawo naaba omukono gwonna. Ne w'oteekamu ebigere ng'osobola ogginaabiramu. I've seen akwata omugulu n'aguwala n'aguteekayo mu sinka anaabireeyo anti taapu eyiwa nnyo. Bane taapu za ngalo. Bino ebintu bya sinki. Sinki zikula bulala. Waliwo kano akali ovo akapya akaliko. Yogera ku baagala okunywera amazzi ku taapu.
oyo yagadde tuyitireyo naye kale ebyo lwaki tetubyogerako mu nnambula bizinga kale abanajja bamanye butya oba okunywera ku ttaapu osaanye okuba omumwa ku ttaapu oba olembeka amazzi mu ngalo onywe budde ki obutuufu bw'ogambira nti kati ttaapu eyiye ekimala kanywe ku mazzi I think ebyo katubisevingira abo abajja okubanga muzze mu mikolo gyaffe egya nnambula bizinga nzikiriza akadde kano mpiseewo ensonga ya nnambula bizinga nnaku z'omwezi nga 27 twenna tuggwere ebugabe ssese ebyo bye bimu nno ku bigenda okubeerayo tugenda kubeera n'ekyoto ky'abafumbo tujja kuba twogera ku nsonga zino ez'enjawulo butya bwe tusobola oteeka ka bosita mu maka kubanga ensangi zino kye tulabye nti temukyayina ssanyu ensonga zino tezikyabanyumira ddala wadde we are here to get everything back to work gwe mulimu gwaffe 27 mpaka ng'ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeera bugaba ssese anaasubwa gwamanyi naye nze nkubuulidde nti buukinga ng'obudde bukyali osobola okubanga weefunira ekifo Nalongo Wanja. nga tumaliriza embeera zino ezireetera okubanga essanyu teriri mu maka njagadde twogere ku nsonga ya infections ensonga ezo nga tonnatuuka mu za infection ogenze n'otuwa briefly ku nsonga y'abajjajjaffe butya we batawanyamuko abakyala mu nsonga y'essanyu nga ogambye bugambi nti nabo basobola okubanga the responsible but you didn't explain it okunyonyola butya bwe babeera responsible kubanga bano abakyala bajja bagira waliwo oli nga agira wagenda okunaba engalo asumululayo omusajja n'agamba nasumuludde mu ntandikwa tapu neereeta bwa eventually there was nothing at all tapu neeba nga tegize ne wabeerawo bano nga tapu yagaanye osumulula from day one anti kati eyo tapu egaanye okusumula from day one yeyempewo tapu egaana osumulula from day one yampewo then eno tapu egaana okusumulula in the middle just kibeera tapu eba yeemulugunya kwono azze ogikozesa ateekeddwa okuba nga ayina ekitali kituufu kyakoze n'asiba tapu nga tagenderedde n'akona ku kasiba ate ng'olina okuddayo buto ate osumulule naye nga kati wenjagala tusimba kati awo tunyonyole abakyala abali tuddeko obuyinza bw'abaami kibeera kitya ku sayidi yaabwe bano abakyala batuddeko basaalongo kale kobe ng'otuddeko mpewo ki bwe batekubanja kiba kizibu gamba nti egenda kuyingirira amakaago naye okuyingira mu makaago okuleetera okuba nga ofuuka nnabukalu wabaawo ensonga enkulu ennyo z'oba totunudde mu mpewo omuli kiri kye twayogeddeko ekyokuba nti omwami teyakuwasa mu mpewo oba waliwo amabanja g'empewo g'oteekeddwa okukola ki oba waliwo amabanja okusasula gwe ng'omukyala oba balo nga yateekeddwa okuba nga akikola ki ng'akikola kale mu mbeera eyo tunoonyereza bw'abaawo yeemulugunya mu mbeera eyo tunoonyereza ne tumanya kwe kiva ne tuba nga n'obutawanga maka Nalongo abakyala tebakyawanga maka naye nga maka ago okuwanga abataloze anti ekintu ekyo otakinnyonnyola bulungi some get to this n'alowooza nti okuwanga amaka kukwata ekisinki ekyo kiki kisigesigemu ebiddagala eby'enjawulo kigiregire bwe bate kwegamba bo ne balowooza nti kati amaka nga wanze neta okuwanga amaka tulina emikolo gye tukola ng'abakyala ne twambazibwa ng'abakyala ne tuteekateekebwa okubeera nga tugenda kuddukanya amaka kwegamba sinki ne banga eserera bulungi si kyokka nga n'okuwunda ewundiddwa bulungi nga ne bwe bagyekoonako tesobola kuwatika oh my god nga terimu njatika nga yezzaawo kyekikulu yange manyi okwezzaawo kwegamba tapu ne webeera nga yeesulise oba mulimu tapu ezikola obulala omanyi zino tapu bazze bazikola mulimu eyoweta mulimu eri bwe bati mulimu eri bwe bati kale engeri gye simanyi nnyo nsonga za tapu ezo ndabako ntono ozirabawa ziraba wano okugundeko kubira bintu bya internet ku Google oyo Google akulimba anemba
naye nga ensonga enkulu nti tuteekeddwa okumanya ensibuko y'ebizibu byaffe. Ekyo Nalongo kyoyogeddeko ekyokuba nga oli asobola okusumuluka then n'agira ne stress ekireeta. Oyinza okuba oli awo oli bize mu ssanyu lyo n'ojjukira nti fayiro za mukama wo tonnazimaliriza ate nga yakugambye azaagala ku makya first thing. Kati ekyo ne kikudivertinga obwongo n'ova ku mulamwa. Lwaki wetutuuka mu budde nga sinka etuuse okukola lwaki oli oyingizaamu ebintu ebirala? Kisinziira ku pressure. Kisinziira ku pressure gy'oliko ne munnoowo naye kyakola ki kyaliko. Ayinza okuba naye tali serious, ali agayaala. Kati kyova olaba mbakubiriza otandika okulya eat non-stop. Yes. Eat non-stop. 3 hours. Tomuwakaganya. Lwaki omuwakaganya okulowooza kuba mu banja? Exactly. Kyetwogerako ekyo. Kakati ensonga bazizanyiramuko akatonotono. Kale munnange abaami osobola okutereeza ensonga eyo. Tubadde twogera ku nsonga ya infections. Infections zino abantu bazeemulugunyako bagamba nti mu mirembe giri nga tezaaliwo ate kati nga zikyase. Kati zikyase, infections zibaddengawo. Nabanyonyola ne mbagamba nti mu lulimi olw'ekisawo infection kiba kitegeeza nti obulumbaganye ekitundu ekyo eky'omubiri buvudde bweru w'omubiri, tebuvudde munda mu mubiri. Kwegamba bwe kaba kawuka nga kakuluma kaava bweru tekaava munda. Kale infections zino ze tufuna ebiseera ebisinga zitera kuva naddala mu bifo eby'olukale. Oli ayinza okujja n'afuuyisaawo nga yakavaawo naawe n'ojja n'ofuuyisaawo, kiba kyangu okugifuna. Kyova olaba bajajjaffe bo baafuuyisanga bakunaamiriza. Bali abakazi nga kizibu omusanga ng'asita. Nalowooza nti baali nga bakadde. Baali beewala infection. Kitegeeza zaalingawo naye nga basobola okuzeewala era nga si bakadde bokka n'abato nga baakolamu. Ng'asobola okukunaamiriza eddakiika ezo. Kaakati infections zino za bika bingi. Ojja kusanga nga waliyo bacteria, waliwo candida, waliyo fungal. Zonna zijja emmanga eyo ne zikola ki? Ne zitawaanya abakyala. Kati oluusi oyinza okuba tonnagimanya nti ogiyina naye yo n'etandika okuba ng'esobola okukukaza ebintu ng'ebyo. Kw'omanyira nga oyinza okuba olina infection, manyi omuwala oyo olwo oluzzi lw'omusambwa lulina empunya yaalwo ya njawulo era emanyiddwa. Naye buli lw'owulira ng'oluzzi lw'omusambwa nga luwunya nga ffene oba ekyennyanja, manya olumbiddwa, olwo infection etandiikiriza. Kale nno oba olina okujanguyira okugijjanjaba nga n'engeri esooka yakunywa ne bw'onywa obunywa amazzi agabuguma ago bw'eba yaakatandika esobola okugenda kugana oba ng'ofuuyisiza kumukumu akawuka kali n'okafulumya. Naye nga mu byonna tutunuulidde ne tugamba nti ate era essanyu lisobola okukomawo mu maka litya nga tukoze bajajjaffe bye baagala. Bwe baba baagala bufumbo nga bwa mpewo tubukole, tumanye nti eryo ebbanja livuddewo. Bwe baba babanja ebirala nsuwa biki byonna tubibateerewo, tumanye nti eryo ebbanja likoze ki? Livuddewo. Gwe n'olowooza nti ensonga eyo ejja kutambulira bulungi. Kikulu nnyo abakyala okubeera n'ensuwa waka. Ensuwa eyo ekola emirimu mingi era ndowooza naye tujja kufuna olunaku tugisomeseeko. Naye ng'ensuwa kye kimu ku bintu bye mwetaagira ddala awaka. Nga weeri awo mufukamira ne munywamu ku mazzi era naawe noba ng'oteekamu amazzi. Ensonga ey'okubiri yakukkaanya. Mukkaanya eri ekyo kyonna ekiba kibamalako emirembe mu maka gammwe ne muba nga mukiggyawo. Oyinza okuba wafumbirwa omwami nga mwenzi naye nga nawe wafumbirwa okimanyi nti mu butuufu ye muki? Mwenzi. Kale ekyo tusaba okigumire, gw'omanye kimu nti kasita akomyewo ewaka
era bw'akomawo muwe ekyo ky'oteekeddwa okumuwa kubanga ate oyinza okwesanga ng'ekyo ky'otomuwa ate era kye kimutambuza. Kale nno muwe bambi, muwe ate olabe ensonga endala eneemubeyusa naye tugitunulemu. Okuwaayo obudde eri abaagalwa. Bannaye toyingira buyingizi mu nnyumba ne weesimba n'omagaamaga n'ofuluma n'osiibula. Owulidde? Abantu mubawe obudde, mufiseeyo obudde obw'amaka gammwe. Omanye nti lunaku bwe luti nsiiba waka, besikale kutereeza maka gange. Ne bappa ku kamwawo nga bamuleetedde oluwombo lulwo olukutte olukumyemu. Omanyi nga womanyi endagala z'empombo we zibeera ng'ate lwaluddeko. Omukyala atutte obudde bwe, oluwombo alulwisizzaako. And for you come. Ekyamagezi ky'osobola okukola tolusumuludde, engalo alubotodde, supu ayiise. Tasobodde na kuwulira buwoomi buli mu luwombo. Kwagamba agenda okujjukira odduggula nga gye bigenda okuggwera nga ne supu yaweddemu dda. Kale n'obawulira nga beemulugunya. Naye ng'enkola gye bakolamu ye teri ntuufu. Kale bannaye tutereezeeko mu nkola eyo. Bataata enkola tugitereeze. Bamaama taapu tuzikole saaviisi. Taapu ogera ekiseera n'ogikola saaviisi. Bw'oba tomanyi bagikola saaviisi osobola okunkubira kasimu nze ne nkulagirira ku ggala gye zikola service. Kubanga gye bakoma gisumulula ennyo. Sometimes they becoming a lose. Ate abakyala abamu muyinamu ekisa. Kati kwegamba taapu buli dakiika ebeesumulula. Naye gisaasira akasumulula nga we kasiba. Time comes, akantu ako ne ka becoming a lose. Tuba twetaaga ne tugira ne tukola saaviisi ne tutereezaamuko. Netabeera eyo ng'ekaddiwa ng'etonnya. Negwa olubege. Sinki nga bazikola nga tezigwa lubege. Taapu wano we banyiga wagwa olubege oluusi. Oluusi ne bakwata ekko. We bakwata ennyo. We basumululira. Infections zino zeetaaga okujjanjaba. Ate n'abaami mukkirize namwe mujjanjabibwa infections. Kubanga omukyala ne bw'anneejjanjaba emirundi 10 nga tajjanjabe mwami, omwami agenda kusigala ng'agikomyawo. So olina okuba nga omukyala ajjanjabibwa n'omwami n'ajjanjabibwa. Bw'oba olina abakazi abasoba mu omu bonna bajjanjabe, y'engeri esinga obulungi. Y'engeri esinga obulungi nga mwenna mwejjanjabye ne mutereera. Awo manya mujja kutwalamu akaseera. Abakyala bwe mugenda mu toilets zino ez'olukale mufeeyo nnyo ku buyonjo. Amazzi mugettanire mugakozese okubayambako bw'ogenda okufuuyisa. Ate naawe tosimba lumu nsoke, simba ng'okutula obutatambuza nnyo buwuka buno kutuukako. Kuba twabulabye nga tebubuuka mu bbanga okusinga butambulira ate ku guno omusulo gwennyini ne bututuukako. So omusulo gwo bw'ogufuuyisa oguta ng'ogukutula kiyambako kubanga tebusimba lumu kwambuka kutuukako gy'oba oli. Abakyala balina omuze ogw'okwesonsekasonseka ebintuntu eyo mu sinki zaabwe. Naye kye njagala mmanye nti ewantu eyo waakolebwa nga waliwo kye bayita pH, kwegamba embeera y'obulamu gye walina okuwangaalira, kwegamba chemicals zaayo zirina pH ya njawulo ku zeeno ewalala. Kati buli lw'osonsekayo ekintu kyonna kakasa nti kitambula ne pH yaayo. Naye ebintu ebisinga bye tuteekayo bamaama bikambwe ate ne mubiteekerayo ebbanga ddene ne byokyayo kwegamba kwegamba nabyo bitawaanyiza ddala. The more they are doing it, baleetera sinki zino okuva ku kkala yaazo. Ento naye gwe sinki gye banaabiramu guudi bino
nga wagimanyiza just water. Yeah. Sink gye banaabiramu amazzi ne gye banaabiramu eddagala. Oba gye boolezaamu enviiri ne gye banaabiramu engalo. Sinki ezo zaawukana. Eno gye boolezaamu enviiri eyina engeri gyekwatakwata ekkoli ne liva mu nviiri. Eno wabbali eddagala. Anti mbadde ngezaako okutunuulira sinki mu bweru bwayo nga ndaba n'ekisolo gitawaanya. Mutusaasire kaakati naye ensonga eno abakyala yes nkimanyi babagambye kano kamuwoomya kano kagenda kubalagala kano kagenda mugira kati I'm telling you obuntu obwo bubakyankalanyiza ne mwending up nga mwava ku mbeera ezammwe eziri nakyo. Omuntu kyetaaga alya ennyama ng'agiwulira mbu eno alya beef eno alya yambuzi eno alya yandiga kati ennyama nebeera nga terina testi ng'ebirungo bingi. Ate no waliwo n'eby'omu China. Mamanya tonabiraba. Kali awo kakerenda nja kakulaga. Kaakati gye biggwerayo nga bakubuuze gwe sinki kikinga eri bulala eyiyo ng'omugamba mbu anti yange yanjawulo erimu birungo. I'm telling you ebintu bino bikyusiza ebintu ebiri kagamba abantu ne bakuba amasimu ne bagamba bada eno sinki yantabula. Bane mutamiza abantu sinki ekyo kati kibagambeko wano sinki muzibatamiza. Kale. Yeah. Kakati. Leave it nakyo. Obaako ky'olina okukola mbakubiriza naddala abakyala abatuddeko empewo. Ebintu ebyo tebitukolera nnyo. Eby'okusonseka obudagala. Weesonseke weenyookeza mwekozeeyo ebintu kale kwegamba. Alisitamyemu. Kaakati waliwo eddagala lye tusobola okukozesa okwongera okutereeza amaka gaffe. Nalyo njagadde tulitunuulire n'enkola yaalyo. Ngenda kubawaayo ebikolo 1 2 3 4 5 6 7 8 ya bijja bakolera nga n'ekikolo ekisooka bakiyita kamunye. Kamunye ono bamutunda mu butale. Kamunye mufune ng'ali fresh, kamunye mufumbe, kamunye akola ebintu bingi nnyo mu mubiri gw'omuntu okuva ku kunaaza, okulongoosa, okujjanjaba byonna abikola. Kale bw'omufuna nywako ekikopo ku makya, nywako ekikopo emisana, nywako ekikopo akawungeezi. Eri abafumbo ba full timer, omanyi eri abafumbo ba full timer like ng'omwami buli lunaku mateeka alina okulya emmere. Era abafumbo tateekeddwa kulya waka mmere? Nedda. Gye bali abafumbo nga mu wiiki ayinza okulyamu emirundi ng'ebiri 3. Ng'egisigadde ogiryawa? Ekisigadde temulya. Mukuuma figa. Muba mudayatinga. Dieting, yeah. Nga mudayatinga. Naye nga kirungi abafumbo okuba nga bali ku diet? Sometimes kisinziira. Nga tebali mu kubanga kaseera. olaba bino ebintu by'okulya emmere eno ey'ekyekiro kisinziira ku omukwano gwe muyina waka. Kubanga olaba ekizibu ekiri ku African food bwe tuba tunaalya emmere y'Ekifirika like naddala eyamuwogo basooka ne bakuba obudde ssaawa yakulya gaba mateeka okiraba. Naye ate bwe mugenda mu bufumbo buno obw'omukwano bwo tebuliiko nti ssaawa yakulya. Kyova olaba abantu emmere bagiriira mu ddiiro n'obasanga mu ffumbiro balya mmere, bagenze kunaaba balya mmere. Kyova temubakyalira nnyo bane temukyalira nnyo bafumbo. Naddala abaakewasa baba bazibu. Naddala abaluddewo. Abaluddewo. Baba mu kiri kino twakimanyira kintu kale mwe mujja otubuulira wamma abaluddewo oba abaakewasa. Baliwo abatali balungi bakukyalira. Kirabika abaakewasa baba bakyayinamu amaddu. Baliira buli wamu mu ddiiro, mu ffumbiro, mu kiyigo, mu korido, kwegaba everywhere. Usanga emmere yonna yonna esaasaanye buli wamu. Owulidde river Nile ne floodinga. Ne basumulula amazzi ne gatobye ne gayiika ne gagira enjo nga balabedde okusiba. Ebyo bwe bityo. So ne kiba nti bwe tufunye akamunye ono nga tuli bafumbo ba full timer, oluvannyuma lw'emizannyo gyonna nga bw'ogiraba wabaawo kye tuyita bruising sometimes.
tosobola kyewala. Kale ekyo kireeta obuntu banga busalikasalika obwo abakyala abafumbo aba full timers bw'omanya nti bwentyo bwe nasuze ku makyafu naye obukoola bwonga buna obwakamunye bukunye obuteekeyo okumala eddakika nga 3 kintu kijja kuba kiriya. Awo akapiira ne bw'ogamba nti ogenda kasamba buli lunaku ng'okozesa kamunye oyo, you'll be absolutely fine. Eddagala namba 2 ku ttebo tulina ekibwankulata. Ekibwankulata nakyo kikola nga kamunye. Onywako then kyo lwakuba bw'oba okukiisaayo mu sinki oba olina okusooka n'okibabulako kubanga kimanyi okubeerako olujimbijimbi. So osooka n'okibabulako ku muliro obukoola nga 2-3 n'obukunya n'oyisaayo. Kajjampuni ono akola nnyo ku bantu bano basiina appetite yadde. Naye enkola ye yebadde ebuzaabuza abakyala. Naye ng'enkola ye entuufu ofuna obukoola n'obulongoosa bulungi n'obukunya n'obuteekayo si munda wazira awo awasookerwa n'oggalawo n'obala eddakiika zo nti 10 n'omuggyayo. Bw'atyo bw'akola. Ekifo abakazi kyo kiba kyakufumba nga caayi kunywa. Osobola okifunamu ensaano n'oba ng'oteekera ku mazzi agookya okumala eddakiika nga 5 awo n'onywa. Olutungotungo lutera kuba lwa bikoola nga balukozeemu ensaano. Terutera kukola lwokka mu mazzi wazira gwalufunye ku lw'ensonga eno obutabula mu buwunga oba obusera kati n'oba ng'ofumba obusera obwo nga bw'onywa. Omukaabiransiko ofuna ebibajjo by'omukaabiransiko by'ofumba n'oba ng'onywako emirundi nga 3 olunaku. Osobola okunywa emirundi nga 3 olunaku n'okikola ennaku 2 n'omanya nti ako k'okyaginze kagenda kuyisa mu wiiki. Kati gwe n'omanya nti buli Sunday nkikola oba buli Saturday oba buli Thursday okusinziira ku nnaku gwe z'oba osazeewo nti kati zino ze nnaku ez'okukyamuka n'olwekyo bwe mba ngenda ziyingira sooka kwekyaginga ne weekyaginga. Ekifumufumu kikola naye ng'enkola yaakyo kikola eddakiika ntonotono nga tonnatuuka mu mikolo. Okiyenga n'okikamulamu amazzi ejjiiko 2 zokka z'onywa ez'amazzi agali pure. Kiba kijja kukolera nga wabulayo eddakiika nga ziizo ogende mu mikolo. Ekimenyamagumba. Ekimenyamagumba ddagala mu nsonga eyo era kyo kiba kyakuyenga mu mbeera ziri emergency ofuna ebikoola nga 2-3 n'obikunya n'obiteekayo eddakiika nga 10 n'obiggyayo kimala toyongerako. Kya ttabbu bannange. Kikola ng'eno taapu ya bano nga bw'ogira bw'oteekayo bw'oba eyiwa omulundi ogumu oba egira nga bw'osiba bw'egira. Eri ebeera liva Nile. Ekimenyamagumba liva Nile. Kubako n'amayengo. So that is how tough it is. Kale n'okunywa ennyo amazzi abakyala munyikire okunywa amazzi. Kyokola bw'oba wakazuuka ku makya nywayo glaasi y'amazzi. Omanye nti awo ng'onootera okulya breakfast oddemu onywe glaasi y'amazzi. Awo ng'onootera okulya lunch onyweyo. Bw'omala okulya onyweyo. N'olweggulo awo ng'ogenda okwebaka kakana nga lita 3 teziweze 2. Kyetaagisa kikulu nnyo okubeera ng'embiri tukikuuma giri hydrated. Kale ebyo byonna nga tubyogedde kikulu nnyo okukuuma amaka gaffe. Funayo obudde siriikirira weebuuze. Lwaki mwami akola nga bw'akola, lwaki takyakola nga bwe yali akola? Naawe ng'omuntu weetunulemu nga tonnaba munenya bingi. Kale bw'omala okwetunulamu then weebuuze gwe ki ky'ototereezezza. Oyinza okuba naawe tokyamuwa budde oba nga tokyamulabawo nga naawe olina b'olabawo munnange nga naye akino kisinga naye n'asalawo nga musirise nga nze n'asalawo asirike
abireke munnange byonna bitambule nga bw'obyagala. So naawe oteekeddwa okwetunulamu bwe kiba nga obuzibu buva gy'oli okifeeko munnange. Waliwo aŋŋambye wano mbu n'ekigagi kikola, amazzi g'ekigagi gakola, ne okra akola. Okra oyo tutera omugratinga ne tumuteekamu amazzi ne gasulamu by morning. Aba akikoze baaba onywa bunywi. By the way it's good okubeera n'amazzi ago in excess than okubeera nago nga tegakumala. Kale kiba kirungi n'omanya nti nayambadde napilayina ne panti layina neneesanga nga nina ogijjamu ng'etobye. Kiba kitegeeza oyinamu kaakati awo obeera mulamu. Si kyokka naawe ng'omuntu muli oba owulira obulamu kubanga ennyingo ziba tezilaakinga fluids. W'olabira fluid eyo ng'ebuze manya n'ebirala byonna tebirina mazzi. Ojja kulira nga n'amaaso gakambaga, n'akamwa kakambaga, kwegamba tandika okuwulira obukusalirira mu maaso naye nga kyonna kiva kuba nti tolina bulungi mazzi mu mubiri. Kale abakyala twetereeze ekintu kino kyongeremu tukipike. Ninze munkubire ku busimu mbalagirire eddagala kati ng'ekitonto ekyo kikola eky'omuddo. Eddagala lingi by the way. Lingi tosobola kumiisinga. Zonkubira wano nga maama wano wendi ndabawo kino na kino nze nja kugamba ekyo kijja kukola. Gwe nywako. Kale tufunengayo obudde nga bwakutereeza maka tusobole okusanyusa abaami nabo batukole ki? Batusanyuse. So olwo essanyu bwe linadda mu maka ate n'emirimu gijja kutambula bulungi. Si weewaawo. Kale mbalinze munambula bizinga mujje tusanyukire wamu, mpewo z'ennyanja zitufuweko. Tumanyagane. Ate Rachinedda tugenda kubanga twekulisa omwaka. There's been so much in a year. Rachinedda jangu olyeko naffe, jangu osanyuke naffe. Tutambuze obulamu. Mpozi munnaffe gwe ayina ekibuuzo, ayina ky'oyagala okwebuuza ku nsonga yonna gye twogedde wano, oba owuliranga tulina kye tutakoonyeeko nga kikwatako ku nsonga eyo ey'okusiriza entamu, ng'ebibyo biri bulala, ng'ebibyo bya mukyama kubanga njagala mukkirize si byonna nti tujja byogerako tubiteeke ku mukutu kuno, wabula omanya nti mu byonna bye boogedde ensonga yo teriimu. Manya nti ebibyo ate bikusike. Kale kuba kasimu obe nga oyogera obuzibu bwo tube nga tusobola okuyamba. Ayina ekibuuzo obeera ng'okiteekayo mu inbox oba tosobodde osobola okomentinga, ate gwe aba tasobodde osobola okuba kasimu. Ayagala otwebuuzako ku nsonga ezirala zonna ez'enjawulo ezitaliikoza. Oyinza okuba nga entamu oyo tesiriira naye ng'ate nga waliwo ensonga endala. Rachinedda feel free banga okuba ku ssimu tujja kubanga byonna tubitegeera. Kale tweyanza nnyo tweyanzege. Tubasabira omutonzi abasaasire ne byonna ebitatambula bulungi bitambule bulungi, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.